Entambula y'ebidduka etataganyiziddwa ku kyalo Nansana-Ganda oluvannyuma lw'Abakatoliki b'ekkanisa ya St. Kizito esangibwa ku kyalo Kyekimu okujjuza ekkubo nga bakola omukolo gwabwe oguyitibwa okutambuza ekkubo ly'omusaalaba, ekikolwa kye bakola ku buli Good Friday mu mwaka. Bazadde bange nga balukuza okuva we twatandika ekisiikavvu tuze tulwetegekera paka kati ekkubo ly'omusaalaba. Kino ekintu nze nkiraba okuva mu buto bwange kuba bazadde bange nga bankuza kinkuliddemu kizaamu mu bulamu bwange. Bano n'Abakatoliki bonna mu ggwanga Uganda n'ensi yonna okutwaliza ewamu batambuza ekkubo ly'omusaalaba n'akagenderere ak'okujjukira Yesu Kristo engeri gye yabonyaabonyezebwamu nga tannakomererwa ku musaalaba ku lusozi oluyitibwa olw'Eggologoosa olusangibwa mu ggwanga erya Isirayiri. Tutuuseeko bulungi. Wabula nga bo abatuuze bibaweddeko ne basigala kutunula anti nga beetegereza abantu bano okwewaayo kwe beewaddeyo mu kujjukira Mukama waabwe Yesu Kristu oyo eyakomererwa ku musaalaba ku lunaku olwa Good Friday, era nga si mukulu, si muto, si mukadde, si muvubuka, babadde mu nzikiriziganya emu ey'okugoberera ekkubo ly'omusaalaba. Abakkiriza bano baakulembeddwamu abakulembeze mu Ekereziya omuli baffaaza n'abasomesa kw'ogasse ne chairman w'oku kyalo eyakakasizza nti teri yadde akabi akatuuka ku bantu bano nga bagenda mu maaso n'ekkubo ly'omusaalaba. Vincent Kasozi, Dominion TV, Simawolu. Mbangaliza olunaku olulungi ne Sande ya Pasika.